omuntu ng'avudde mayiro ne mayiro najja ng'ekimulese firimu wano wenyina omukakasiza ndi webale kujja Northern Lights Films abakutuusako entandikwa era tugenda maaso n'entandikwa Sango Kiswate nate Salongo Jingo katandika butandisi Animal King Dombe bakutuusako saagala osubwe Northern Lights Films bakutuusako entandikwa firimu egenda maaso Uganda International Jingo na maisi ate nga award winner 2010 guno tugenda maaso n'entandikwa Sango Kiswate nate tugenda maaso David Robert Mitchell firimu by David Robert Mitchell kakati obudde butandise kkiriza gaana bwali bwakiro naye nga etandikidde nga tugenda maaso eno yentandikwa yatuleesera gye tulina okwetegereza obulungi ennyo bwa kibululu ensi ewummudde ensi yebase obutaala bwa tiriri nga bumanya amasanyalaze gayaka mwana mwala afubutukanga musezi ng'ayingira ddene mwana mwala omugogofu nesimenanye ngenda kulaga gyoko obudde buzimbye ekyali ntandikwa ngadda mu ddene obadde ekinyabo tewali ekyali ntandikwa oyina obuzibu nti nedda kyekiri mu nju budde bunatera tunula kyekiri mu nju okola ki bana ndi bulungi tata ndi bulungi kitaawe ajja mugwere nabuga ndi bulungi tojja naye ngo yali bulungi oyo ali bulungi oyo ekyali ntandikwa tugenda maaso Sango Kiswate tuswako bukede tidropole mbutikizi wamu n'ennivu zejeje wazo Salongo Jingo katandika butase live nga tuli ku Rabonita mwana mwaladusa waka kiki ekimuje wa mutawanaki ng'ayingirako awaneiba onsobedde wenno gy'oli bute munoonya tujja otunoonyako ebigambo mwala gayingira ote nenju wakajingira wakanyinyonyola ng'ayingira mu nju ya neiba bwayingira mu nju ya neiba yabeerayo katono naye naddukayo kiki etuuse ku mwana mwala ono ntandikwa firimu egenda maaso Sango Kiswate nte Salongo Jingo katandika butandisi kyeyakola ng'agenda afuna bisumuluzo bw'afuna ebisumuluzo teyakola nsobi yonna yonna akoleza entambula kubanga ategedde ndi alina kulega ndi yeeyonge kiki ekidusa mwana mwala ono nsonga ki ekyali ntandikwa tugenda maaso mbiri gonze nkute etandika butandisi egenda maaso mwana mwala nga adda mu ddene ekiro ekyo obusimu buvuga yavuga emmotoka n'agenda ku mazzi kati atuuse yaleka taddemu amataala nsonga ki ekozesa omuntu ekintu nga kino mubalagavu ali mubawala gw'otayinza kugobaganya nti weegenda osula ebweru omanyi mulimu n'ebika by'abawala ng'obudde bukuzibirira maama n'obulwa wodda nga wenna otunulanga ensi kale ono mubalagavu bwe ate uno ali bweru yasula yekubyemu n'ettaala ng'akuba essimu taata nkwagala nnyo nkimanyi naye agende kumanyisa nti nkwagala taata muna ebiseera ebimu nayagalanga okubuulira naye munnaye manyi lwaki mbadde sikubuulira kiro munnaye manya nti nkwagala okitegedde amazima mwembi mbaagala bazadde bange okera ku makya tunula eyabadde omuntu ekyanita kiki kino ekyatuuse mu kitundu kyekyatuuse mu kitundu bwetyo bwetandise era atugenda maaso mwana mwala agenda okera ku makya ng'asibudde obulamu bw'ensi era ogenda okweregeza obulungi ennyo nga ekyazzeewo kwegamba lyetteemu lyotayinza kunnyonnyola era w'osanga obulungi poliisi ng'etandise okunoonyeza ku nsonga ng'ezo it was just a mere accident. You never know, maybe it was another guy with a girl. You never know. Tugenda maaso kati olwo ndi mu bitabo nga tuli ku Rabonita naki Salongo katuddeko ku maka amalala ate agataldafuna kizibu kyonna nga go amaka gano galimu kye bayita emirembe kubanga emirembe ogirengererawa ako ketulengera kadiba akawaka buno okateeka mu lujja tosimawo swimming pool ko kennyini ke kafuuka kasita okagula wali bubeera ne mu gemu ng'atandika mwana muwala kwerongoosaako biseera ebisinga essente kwozimanyira nti weeziri era obubonero bubaawo mwana muwala wuno malayika amusinza neema naye mulungi bagwa dro ogenda okulengera embeera zonna maala ekuba akuganza ebyo binsusseeko mutaka neeyongerayo yali wana alya swaga ere bayite swaga lyabadigize liba mu ango nnyingi maama buno obuuga ye omuntu oba n'akola atya kyeri asinga okutegeera kwali kuwuga nga n'awaka awo abeera ku exercise
training yagezaamu alabe wano waliwo abaana abato batobe kiki oli kini ate wali yagenda kulaba firimu omanye akazanyo ka junior kanaatera otandika baana bawaka aliwo naye awugamu kyekikusumbwa ennyo nti tena kisumbwa naye sina kinsumbwa ndikale mwana muwala alaba anyirira kwegaliwo omwana obuwala wotunuulira nolaba neyinza alabika bwenti nina baaki nembeerawo nga teri wadde akugambako nti yuyayi kati ono kyekimusumbuwa eminyirira alina kati bannamugambako wuyayi naye olwo olingiza sebo temuningiza atulabye ekyebo buto bwe nabo tebutereera olw'obubalagavu bwalina bwe bugenda ne bukubayo tooki etali mu mateeka atugambye butalingizaayo tatugambye vaayo ne bulemerawo maka gano waliwo abaana bangi nnyo kati mubiseera byeddembe nga baliwali balaba ku firimu wali ku tv kwegamba buli omu abeera ali ku bibye tumulengera omwana muwala omubalagavu abuddeyo hereni uno ayingidde munda maka buli omu ali mu bibye nga omanye abaana abali awo nga buli omu talina kyazzaako oli ali ku firimu maka nga ogamanyi galimu abaana abalenzi omulenzi abawala firimu yekuta kati omulenzi yaba n'ebiberenge yabigaba lugezigezi luli awaka buli omu ali ku kikye ono ali mu kwekebejja owayokolaki balina kyeŋŋamba oli ali mubikusoma balina kyagamba sinnakimanya naye ngenda kibagamba kijja oye Jen kikyogamba kipaala waka naawe tonsiiga biviiri byekyokka byonna birimu amazinda abafirimu kikiggwe nasooka yetawuluza nga balaba baana bakyokka bannaye kati nabaana nga badde bali ebulungi akola ekintu ekyo ne musigalo naye asangibwe nga birimu mukene awo firimu eweggwa tugenda maaso nga badda mu mboozi endala kati amaka gano tugalengedde go tegalina mutawaana era tegalina bulabe bwonna twagala tulabe firimu eno omanye ennaku zino oba olaba firimu erina okubaamu n'ekyokuyiga mwana muwala ono twamulabye nga mubalagavu bulungi nnyo naye atuuka ku ssaawa ez'olweggulo okugenda nga wonna atambulako ayambala tekamu ekiteeteeyi kye kiri kimuyizi tasubwa ayiga ki tulengera omwana w'obuwala alina kwetegekera atya olugendo nga n'atambulako olweggulo ng'agenda kakana mu ndabirwamu ng'afuna obukerenda baba na bungi waliwo bukama mbaya baasi n'abawo ne budde afuta kati amize bukama mbaya baasi ng'amaze okumira obukerenda olwo lwagguloggulo ng'atandika okwekolako buleeki zibadde tezaaka nazo n'azikoleeza gwabeera eri olengere nga buleeki kweziri ng'atandika okwerongoosa kino ku baana ab'obuwala kikulu nnyo bw'oba oli mu ndabirwamu nga weetereza bw'otyo ogende gy'ogenda kwegamba n'abalenzi nabo banaanyumirwa teri kimala mu maanyi nga muwala kweraba mu ndabirwamu ogende bakulabe ate n'otuuka mu kkubo n'otambula ng'olinga omukubi w'ebikonde eri abasajja abakulabye olina okuba nga ogonda baasibira kula bonita tikiti zitandika 12 kuyingira lyo sineema ng'afuna omuvubuka wuuli muwanvu ali eri atunulanga jeke yakamulaba kikibadde ogatulagewa nedanyala okulaba firimu naye nazawutinga nesize kulaba firimu sooke tulabe firimu nedalola akatera kyoleesa kikyati nolaba omuntu kati ng'obadde ozze n'omuntu nga nze kyokka nobeera kati oyinza nakulooza nti omuntu yenna ayinza okuntwala kale nkitegedde nedda kisaana lwa abasajja biri oyinza naawe okiraba mazima nazze nze ku lulwo naye tofaayo bagenda mu firimu muvubuka mupya kyakuyiga ki ekiri mu firimu eno olengera gayo oli omuwala nga neteeka example eziraga ndi yazze yeetegese tolaba oli byanyumya naye singa byonyumya kyokka bali babiri gwe oli wano weebo simanyi gwe emboowa kati omulenzi ye alengeza eri tinze ndaba oli akutta omwana kati buli omwana eta kyagezesa kyotegeza yagala mangu abaana yandi ogambye ekizampo kanjiresa ekizempolale nekulayo enjagala oli alina omwana akirese nga kyakulabirako
Total freedom. Ekyo bayita eddembe. Ng'omuntu afunye omwana alina n'omukyala. Kye bayita eddembe, total freedom. Bagenda beeyigiriza. Kaakati basoose omatiyo omulya Neema. Okay, my turn. Banenze sinnabitegeera. Ojja bitegeera. Omwana amanye ensonga yamuleese. Yadduse waka. Naawe. Amwebwa example. Okay, got it. Kale ntegedde gw'onaamanya. We naddayo nga ngenze bugenzi gw'onaamanya. Ng'amulengeza eri. Mwala example z'aleeta. Omulinzi si zaaliko. About the girl in the yellow dress. Olengera omukazi mu kiteeteeyi ekya kyenvu. Kumbe teri muntu. Nze nga simulaba. Right there. Uli eri. Teri aliyo omulenzi alina gw'alabayo. Omulenzi mupya. Tomulaba eri we bafulumira. Kumbe omwana talina gw'alabye. Omulenzi alabye eki. Era olwalaba teri kirabiddwa. Can we go? Tugende. Tuve wano. Omanyi ekitegeeza ng'olengeza wano nti olengera ku stage Flavia yaliyo nga teri aliyo. Omulenzi yavaayo kubanga alabye ebbanga. Ate onaagamba nti omulenzi alabye muntu omuwala nti sina gwe ndabye. That's someone that you knew? Katugenda kuddaka yatofaayo tugende. I feel better being out. Tujja tambula olulala. Omwana yalabika nti bambi tayisiddwa bulungi. Ng'avaayo kimuyisiza obi. Ate tekinyiza mwana muwala kumusuubiza nti mugenda kutambula mutuuke emukono ne mukomeseeta nti mutuuseeko wadde Wantoni. Kimuyisa bubi nnyo. Kale yavaayo n'amanya tindabika ndiko ekizibu ekindeetera bino. N'amutwalako awo babeeko ne kye bakola ku by'okunywamu. Nga mumanyi omuvubuka yatidde. Kuba yalabye omuntu ali mu kiteeteeyi ekya yero, omuwala teyamulabye. Bali mirembe gyabwe. Naye ng'omuwala emirembe gino tegimusanyusiza. Aleeta obubonero bwonna obulaga nti baali baddeko ne bibalaga. Amazima gali nti omulenzi talina kyatuuseeko. Kati ku bbali wano omulenzi yalina by'alengera omuwala by'atamanyi. Era omuwala yatuukira mu kunnyonnyola muto we. Thanks for walking. Banne simena ku ntambula butambuzi. Mom knows you smoke. Simanyi kyantuukako. Yeah, but she'll cry if she actually sees it happening. Kikiggwe bakutwala ne bibaawo ate nze wali yantwala. Kimunyiiziza ku mulirwano wonna yabadde amanyi afunye olulenzi. Good. Kikimwakomeki. Honestly. Tewali. I was acting kind of weird last night. Kale nadde mmanyi waliwo ekiriyo. Said he wasn't feeling well, but... Kale tuna twatuse mu firimu naye. Tewali kyeyantutteko. Ye nga kibi. No. Simanyi kimuliko. He wants to, but... Mulundi gumu waakututte wadde osubira nno n'atuuka emukono. Kyekimuyombya. Kyamuyisizza bubi. Batambulatambula. Do I smell bad? Tena kyogerako. Tewali kyenna kwogera munno ebyagaanye era ndooza ngenda kunoonya mula ndooza nja genda noonyeeko wano mu katawuni akaddako n'oyo omusajja yankoze bubi. Waliwo omulenzi awo ku mulirwano. Ne basalawo abaana abawole ennaku zino balina omuyiggo gwennyini gwe bakulaga bubonero gwenno ebikulema. Yakoma ku jjambo. Balina emmoroka wabwe awaka naye ekooyo embeera eringa ebitangaazo kwegamba. Talina mbeera z'alowooza okugyako emmoroka y'awaka atya naye okunyega ate nga bamulaze obubonero. Ala mwana baddemu abo nze mbatya akubira jjamba awo ate ogenda omubuuza olala akuvuma buvumi buzoleya. N'abireka. Kale abaana bawala nabo kibayisa bubi. Wakubira kajjambo ke kaba kalina ensonga. Ne bavayo nga bigaanye. Obulamu bw'ensi buli omu abako n'engeri gye yeetegekera ne kigaana. Kati era yafuna omukisa n'addamu n'asinkana omulenzi oyo. Ng'amugamba sigenda kukkiriza bintu byakubeera nga tubeera wano. Njagala ombule lwaki ontwalanga zaawutingi ezitaliko kigendererwa. Abamu bayomba omusanga n'atandika nze kugenda okuva mu wino naleese obutunda bwange badde bakampa ennyaanya. Kale onaakomyewo. Kale ng'omwana muwala ategedde ndi ekaddukayo buddusi. Ennamusa nayagala agikanyuge ku nnyooge. Oluvannyuma ennyo nga baliko we batuuseeko batambudde ku lugendo lwa mukwano. Tulengera omwana muwala alinze omulenzi akomewo boolyawo banaddamu okubaako n'emboozi era engeri gye baginyumya naye nga baliko we batuuse era ne wamulaba mu mbeera ezo omanya nti kati mukakkamu. Listening to the radio. Ate nsi okubeera n'anyumyanyumya omulenzi ali mu bbuutu eri alina byajjayo n'obereeka ng'owulira leediyo n'owulira abanoonya. Colors. Omulenzi olwakomawo baali bakalabagana tamumanyi nnyo yali yakamulaba n'amutwala mu mbuga era okwetegereza omwana muwala yadduse ewaabwe nga bamutaddemu kye bayita chloroform Uganda wazabeera caliform.
yaza atandika bya mukwano mwana mwala omulira alina mungi amulaganize banenjagala mukwano olwamutwala ku mukwano okumugjayo kalifoomu ekigendera omuvubuka omugogofu bw'ati omwana mwala ombalagavu bw'atyo okumutuusa mu nsonga ng'eyo ate n'otuuka n'okola ekikolwa ng'ekyo ebisinga tubiraba mu mawulire kikuta bibagamba naye kaka twetegereza ensonga eno omulenzi olwamaliza ekintu ekyo lwamaze okuteeka kalifoomu ku mwana muwala amugjeyo amututte mu kifuluku ekyo kyennyini ekiriraanyaawo wadduseeka wakayanye nako mbu yantutte simanyi namize obuntu bwange bukama mbayambaaya kaakati kama mbayambaaya kale akoze omulimu naye omuntu mulamu mwana avuddeka omulenzi yakamulaba n'erinnya eryokubiri talimanyi abasinga amanya lya kobula banengenda na kobula simanyi basipiyo babanajja kati wuyo amanyiko lya kobula tamanyi lya muziro omulenzi yamuwadde kalifoomu okubanga adda engulu abantu nga bano omuvubuka omwana mwala omubalagavu ng'oyo omutuusa ku ekyo aba amwagasa ki katwetegereze oza engulu omugole nno yabuza omusajja onansonyiwa kagenda eri bawala kano busonyiwe gasembere sigenda kutuusaako kisago talina kimutuusaako wavudde endejje ogenze ekibuye oli akujjayo akututeekawo empe tojja kunzikiririzaamu naye nja ojjukira ebyeggamba owulire kino ekintu kyenina kigenda kugoberera wuliriza tenolira kigenda kugoberera waliwo eyakimpa nange nkikusimbudde nange namusinkana mu mmotoka ne mulonda ekkubo kale nakindekera kiki kyamuwadde naagaa mu bantu gyojja okubalaba oli ajja kujja nga jja gy'oli kiyinza okufaanana omuntu gw'omanyi gwemanya lwekiba kijja nga kikujjira olina kuleka naawe ofuna gw'okisindikira kati nga nina kikusindikidde kiyita mu mukwano leka nensumula kyokka gummanyira sikumanyira tebereza yadduseka sigenda kutuusako kisago naye njaga kulaga bwokifuna ayagala amusimbula ejjadu agandi kino ekinanga nekimbonyabonyeza ebbanga ddene nange njagala nkikulekere nzireko kansule nga nange ntunula okusinga nabeera nga mbeera neraliikirira nti mmanye nti ndi wolunjawa kikyo kijja sokolindako kiki kyaleeta nga tandika omuyiribya ontwalawa nga tandika omuyiribya ng'atandika omuyiribya mutuusa wano mwana mulagenda okulengera wansi eri ng'ali omuntu asala jja wabula ng'ali bute nga we yazaalibwa ng'ali bute ng'asemberani oyo kyekijja bulamu bwansi bwe butambula yazzenga ow'omukwano gy'ali kikkiririzemu ekijja gwebeera bubeezi mugumu tobaako nakyonyega kikkirize kituuke wooli tebereza oli ali bwereera ali buti bwajja okkiriza atuuke wooli kegairidde bami kkiriza we kiba kijja todduka omulenzi ng'amulekawo kiki kyoyagala wekiyita empolo ojja kunzisa wekiyita empolo ojja kunzisa kiyite nnyo kikiri lengera omuntu ali buswa alina okujja mbwe omuwala amukkirize yadduseka naye omanyi okiyisa empola ojja kundetera emitawana okiyisa empola kyeri alina okukola ekumujja okuba kiri alina kiyita nnyo okimanyi wokiyita empola oba okindekera te nange kinzitiremu yatandise na mukwano mukazi wattu naye omugole gyamututte yakuula bukuzi mmotoka nga mugjayo ng'amutwala agamba kino tekijja kikusobola tulina kuleka nkutwala ku kyojja okukkiriza kikutuukeko nze nsobole okuwona tebereza omulenzi tomulabangako omulenzi lw'omulabye lw'osazewo nogani munaye ono kamuwa akalabo kantale kati omuwa akantale yataakomyawo ka godfrey
I think that if one is beeraliikirivu abazadde n'abaana okuba ni munna bwe tannaba kudda waka kubanga bino bye bituuka ku baana abato saako n'abantu abasalawo kwegamba amangu ennyo ebyo omuzungu mu lulimi olwa school fees bajjana giyita wano night stand kati yagirwanyisiza nerema n'amulumba olwokubiri baga tebamanyi ddala ddala omulenzi oba abeerawa wuliza nnyo embeera eyo omwana mumulina munnammwe n'agenda n'afuna omulenzi temanyi mulenzi gy'abeera nze kyetumanyi kiri kimu lyagenze ku deeti gwozannya bakimanyi munnaabwe yagenze na mulenzi naye tebamanyi gy'abeera n'omulenzi tebamanyi bwafaanana naye yagenda nina omulenzi nga balinda tebamulaba bazanya muzanyo obudde tebugenda tuba tuleyo ng'ekomyewo yagenze okulya eswaga yalinga esibamu mangu awo omuntu gwe badde balinda yabadde agenda okudda amangu buli kimu kiri bulungi bamulengera kikyabadde ki saagala nakukwatako omulenzi gwegenze naye bakalinamu enkaya nazizo ng'amuleka mu kkubo omwana avudde maka ga buvunaanyizibwa ye mubalagavu gwe balina awaka yagenze ku outing kati labe vudde mu outing tulaba bwe tuyiga kyakuyiga ki ekiri mu firimu eno Saalongo Jingo katandika butansi rabonita movie omwana muwala nga avaayo ogenda okudda awaka kale kino kyabeeralikiza nnyo omukadde omukazi talina kyamanyi ku kyatuse ku mwana we era abaana basirikira nnyo embeera zino nga zituuse aka waliwo ofiisi ebeera awakaawo nga gwe togimanyi yeyo ekisenge y'abaana bo basobola okukola ebintu ne babikola n'olinda bulinzi lwafunye ekizibu era ogenda okweregereza oluvannyuma ennyo ab'omulirwano basigala babirengera bulengezi ti omwana akomyewo naye embeera gyazzeemu kyetaaga poliisi ebeeko ne kyennyonnyola okulengera obulungi ennyo eri kadenge zisembedde poliisi weeri yetegereza omusango gulina okuggulwawo omwana abadde ekiyoono balina okumwebuuzaako poliisi eyingiddewo poliisi buli wamu ebeerawo wuno omwana muwala tomulabangako n'omukazi tomulabangako naye simulabangako mulenzi kaakati olwo mwabadde muli luddawa poliisi eno ginyonnyola namanyi nzejukira awasembye wetwabadde ngatamyanneefuulidde amazima kyeraliikirira kwe kuba baliko kye baatuuseeko era bali balina omutwala mu ddwaliro bakebere omulenzi lutabaakaaga lwadde ge yalekedde omwana mu mitendera bwe kitambula omwana bamussa mu ddwaliro agenda maaso n'okujjanjabwa naye nga jjukira kiri ekintu ekyaze yamugambye wonna w'oli singa oba toliko kikusumbuwa kyo we kijjira ali mu ddwaliro eno tudda ku poliisi enokebera ekifo kiri agudde obuzibu. You see, that's the problem with the young girls. They just go out with boyfriends. You didn't know where the boy is from. Now, can you imagine the bag is here? There is no even any coin. There is no money. Police against otuka wakasawa ekafunye. Police ezula akasawo. Einogera maaso ezule ddala omulenzi ali luddawo. Naye okusinziira nga walabye ekifo ekyo ddala omulenzi oba onaamuzula oti. Yannyonnyodde omuwala bye yamugambye teyabigambye poliisi. Tebigambye bazadde be alina okujjanjabwa. Omukadde omukazi ensonga nga bazimubuuliramu naye ng'alaba ati wali mutawaana abalenzi bwe batyo fujjo ly'abavubuka kye bamugambye olaba ebifaananyi ebiraga nti amaka ga buvunaanyizibwa kati mwana muwala aba ali yenna yeeraliikiridde abadde yakebera embeera ze ddala siina kye nakyuseeko omulenzi ono yantutte tubeera ffenna kiki tewali kye yantuusizzaako. Buli buto bwe nabo butaamye ku ndabika ye bumufudde TV bw'abaako ne we yeewogomye abaali awo nga butuuse bwe badde bumuzanyisa yayongera okweraliikirira niwema nfunye kalugeze lubuto nayengera buto bwe buli bize yabagaana kulingisa teyabagaana kuvaawo busigala we buli ekyokusoma kikulu alina okugenda nakyo maaso. In the afternoon, kubajjukira mwana asoma sleep so peacefully. Gwomusomesa agenda maaso abanyumbiza lweggulo kyatandika kintu kya mirembe nnyo bali mu kusoma yaze yasome kino kiraga nti omwana ono mu famire mwava yali musomi
Should I, after tea and cakes, naye amaaso tegava bweru kuba oli yamugamba the strength to force the moment to its crisis? kirina okunoonya mpaka nga kikusse Wept and fasted. singa oba tena gw'okiwadde eri ali mu kibiina. Though I have seen my head grown slightly bald, brought in upon agenda maaso n'okwetegereza embeera yonna yonna bw'agenda ndeddeko omusomesa ate bw'agenda n'alaba embeera eziddako I have seen the moment of my greatness flicker, n'adda ebweru and I have seen the eternal footman, alengera ebweru my coat, and snicker. ewala eri nga ku ddwaliro sayidi y'eggwanika. tunuulira firimu ogenda okulengera eri wali ajja atambula omulwadde yakutusa ejjo Would it have teyakifaako no, agenda okwetegereza nga kyongera okusembera kyefaananyiriza ekiva mu magombe question to say, teyakifeerako ddala agenda okwetegereza mwana mwana okulengera obulungi ennyo alengera omusoonoofu alinga ava emagombe mwana wange togaana okunzikiriza kikino kisembedde era yamanya kirasa ewedde omulenzi yamubuulidde kyonna ekiba kikujjidde olina osala amagezi obeeko ne gwokiwa kati omulenzi wokumulirwano demu eyo yematiramatira teyamanya bizibu byalina mwana mulanga addukayo kubanga kyalengedde si kyekyo kyabadde asuubira okusinziira ku mbeera eriwo avuddeyo yagenze yafunye omulenzi omupya gwe yabadde alina okulaga ewaabwe naye ogenda okwetegereza kyabadde asembyeyo okulengera tugenda maaso kikino mugongo saagala ogisubwe eni ya rabonita fiiva muvi ogenda okulengera alinga ekivere kye banywedemu eno ngiweereze bakama bange bonna ngiweereze bakasitoma mwenna mwebale kunjagala neki anyimiriza janaŋŋamba tuyagenda maaso kale mwana muwala yasala amagezi nga bw'asobola kulabika ndi embeera enagidduka jukira oli yamutegeeza n'amugamba laazima kabubeddi olina kumala kiweereza muntu nga kikolimu okusobola okukiwona bw'avuddeyo n'akiddukako olwo biwedde tugenda maaso Saalongo jingo katandika butandisi nga gyenzivunula ya Lungereza mulimu gwange kugiganda waza oluvannyuma ennyo kale mwana mwana nnyonnyola engeri yabadde atunuuliddwamu ekintu kiri omumanyi yabadde akwezaako okugoberera kwegamba ye yabadde mu kibiina nga talina bira byonna bayinza kulowooza era omuntu nayo yamulabidde yalabye nga mulupyanyo gyali yagamba mbu akimpeereza nga kikolimu omuntu agenda okujja nga ajja gye ndi nina kunoonya gwe mukwasa we simumukwasa nja kufa n'oli afe olina okubaako ne gw'omusindika ng'omusindika nga kikolimu kati gwe wabagoberera gw'olina kukola otya okuleka ndi omuweereza omulala maama ali mugambye nedda banne tweraliikira ebikwatako waligambye maama tetujja kusobola mbeera zitandise kati onaamukanyugira niwagira n'ogenda muwanzi kale oba oli awo tunaasala amagezi tulenge gye tuyinza otusalamu amagezi maama tetumugamba kati okusalawo okubalira buli kimu tukidduka kijja twetera temitawaana banne tukole ekiyinza okusaana ekijja otuyamba ffenna kati nze nsobola okukuuma ng'ekijja kyonna gw'ompita ndi mukulu wo gwe wekijja mpita njasula n'ekibaawo njikale ate obudde bwo tebulinda mbeera kasita obeera nga oliko ekikusumbuwa bwo bulumbira ddala mu ssaawa entuufu nga budda ku bunnaabwo kati obudde butandise okukwata omulenzi yagambye nti gwe wookirabira nze nina ekibaawo tewali kintu kyonna kuddamu kutiisatiisa ate mbabaaba ekiro mu swimming pool tebakyebaka omukadde tamanyi yebaka 12 bano bagani wekijjira otuyita
tetukkiriza nga kikwatako kitya twali eri mulenzi waali baabayizi baaba teri kwebaka ng'ateekako ateeza eyebyafaayo gyaliko gyalinda alengera ebiberenge yabyekwata bumpankipaki omulenzi yabulya omulimu gwe bagamba mbukizze teri kwebaka ate mu nsi katonda we yali agaba byonna yabigaba naye katonda yagaba otulo akuuma omulyango asobola okufuluuta gwe n'omuzuukusa ndi wayi gwe gwokuuma kati olwokuuma yennyini tatereera kiro owaayi eri ntiddeyo adduse mu kisenge ekyaziwa baaba we ntiddeyo sijja kulimba ekisenge kyonna kikutte nandire ndi mu ntebe jangu wano gwe wekijja ŋŋamba kanzije ntuulaawo kyokka erimba dde nze ntyayo tuulaawo gwoŋŋamba oba kizze kitya nze wendi amaka gabamu omwana nga ye mulenzi waawo ne firimu gye balabe batunuulira yerimu ebirya nasimanyi najakona ono omwana mulenzi mukulu noono omwana omuwala mukulu baluganda waliwo ekitolooza totudde bubi mutwe wange buli kimu kijja kuba bulungi I haven't spent the night over here since we were kids. N'amugamba nze wentunuulira nzijukira kuvanga tukyali bato. Lwaki akiriisa? N'otandisa ebyedda. I'm serious. Ndi serious mbijjukira. It's cool spending time with you. Bingi binzijira? Yeah. Nange. Nga badda ku firimu. Ajjukidde nga bakyali bato. Kiki kyajjukidde? Ekimuleetedde okujjukira kino kizze oluvannyuma lwa mutobo okuba mutuddeko wano. You're my first kiss, you know. Wanjukira nti n'omuliri gwawe gwasooka okunywegera omuntu nga kyali bato nti gwana gwe wakireeta. Baluganda. Yours? Nsaaga biri byali byadda. No, Nedda. were. Kyali kikola luli. And then you kissed Kelly. N'ate n'oba ne bandi n'ogenda ewakkere mukwano gwange. Beeba abooluganda. Ku kizibu kino ekizze jjukira mwana mule atudde bubi era kimuleetedde endowooza enzibu kati baana ab'obuwala neyo nsonga nkulu That we found those porno magazines. n'agenda maaso era ng'emboozi gyamujjukiza ensobi gye baakolanga bato gyamugandika tetusanye genda nayo maaso era wadde ogirowoozaako On Greg's front lawn. n'amugaa nti wali mutawaana kati okusinziirako ebyo twaliko batuli bato byonna ebyatuukawo si bikulu essaawa eno Realize how bad it was. batwaliriza obudde Oh, and Greg's mom. Remember her face when she came? n'amugazi kyenzijukira omanye ekyannewunyisa kati omuwala si kyajjukira na feesi ye naye kati gwe engeri gy'oli sisita wange nze feesi yo ngiraba era saagala kuddamu kubeera nga nziramu okukola ensobi eyo. I want to. Aha kiro aha nina mala ogendayo saidi ya fumbiro saidi ya owai There's a broken window in situuse bulungi ku ndabirwamu ya ddirisa naye lyatise Sure. okakasa ye era sobola kutuukayo ye mugumu waawo Call the police. I'm gonna go wake up your sister. She should. era kandabe system kyaliko egenda maaso kakati luli olujja olulala olusigadde lwasamye aliyeka asituka alibute asembera nagambye kiro kiro kati saidi naate y'olukuubo yo baali bagirese nga yo sinzigale bulaza agenzera ayite sisita omulala gwe bagambye asigadde mu kasenga gya sipiidi gyakozesa yokka alinga alina ejjambi alina ngalo
ogenda okulabira ekikoona ng'oluggi olutanywedde nju nene ogenda okulaba buli kuba muntu ate nga siwala kawuno tunulire genda maaso firimu omukazi buna gye yenna atonya mooli firimu yino esooka alinemu tugenda maaso mu nnyumba mwennyini bamugamba kijja kunona yanoonya waddukira nga wabuze ali saidi y'olukuba wakoma wasemba kikino kisembedde talina wawagana kuyita bulaza we omutwe yakona ku kisenge tunulira amaaso kiina ga musajja okwerekereza akalevu ka mukadde waggulu omutwe gwa myaka 4 wazi kirina emyaka 8 tuli muyina egenda maaso tuli kulabonita naki salongo egenda maaso mwana muratidde amazima gali nti alina kyalabye munju nene naye sikkubo. Is in the house. What's going on? Kiri mu nnyumba bannanga agira ngamba ne malako ekintu nze nkyakiriko I saw. nina ekizibu kimu sikoowa tugenda maaso Open the door, okay? gulawo ffe banno kaakati abo banne Figure this out. There's nothing out here. leka nawe gula woogenda n'otya kati nfe tugambye ate obadde ki balowooza yalibanga yagudde eddalu kubanga byalaba bo tebannalabako genda okwetegereza ne kayaka kabali bubi tebasaako taala nnene kayaka kabali bubi You want me to sit down? tulirako awo I need water. Oh my god, I need water. mulabye omukazi ng'atonya mooli emmooli bye biki netwala eri Is something wrong with me? akakasa ndi aliko ekikyamu Look, somebody broke the window. naye ng'eddirisa lyo balyasizza toliko kikyamu kati ndowooza mukakaziza mbagebe omukazi abadde atonya mooli atonya ddagwa bulaza ndaga gyakutte aha lekalindako kankwate ekigadigira kati gulawo Mom, is that you? maama yeggwe It's me. yenze naye omugongo gunnuma enda kujja nga nkutamye kutama madde basaagisa si maama ojja kukubira obwerere gwe toddamu notutiisatiisa wano omutwe muwanvu bananga omutwe muwanvu nakiri mu bita byadakwetegereza mwana muwala omuveeweregereza buli omusajja buno rebonita naki wabweru waliwo abagalya osooka nogalyako wano kwanza netulaba ekigenda maaso omulenzi w'omulirwana ono yali alondalonda amakubo ani oyo waabwawo tubeewo tubeere wano ewali kiriya tewali ttaala kale mukazi wattu yalaba kyalina okukola ku kyalengedde enju emusobedde banna abadde abagamba bonna mukudduka bo basigadde embeera tebagitegedde era tategedde ekizeeko sidda mu nju kale bakugambye awantu tiwaliwo obuzibu ate ng'ogenda ova mu nju ng'ogenda mu kifo nga kino ekyakalibwamu omuntu bamuloga supiidi agula menvu laba ekibira mwali kitunula ng'essabo kiraliyo yekka empewo ye terinabulayo ali yekka n'obunyonyi bukaaba bwekengera kiro maaso agalina galengera mu maaso wokka tegalengera mu mugongo gwonna agulese naati oluba lusigadde ebbali luti tasobola kwerengera nkoona yenna tunulira aliyo yekka
emiti waggulu noyina okwetegereza teri watava kizibu tewali watava kizibu ewala eri omwezi gwaka lengere wala totyabeebaffe abadde yagala kukoleeza abadde yakudduka yali yalemaalemadde embeera zonna zonna ez'okubeera ebweru ekiro kaakati kino ekyolwaleero yabakiikirira munneesinza kuddamu kubeera mu nnyumba sisobola kuddamu kubeera mu nnyumba sisobola nkimanyi mukwano naye nga kikyobadde odduka laba oyo omuntu oyo omuntu naawe mumulabye mmwentiye kumbe neyiba yali akaluubirirwa abaana bawala bano kati kyansi yiino kikimu abaddukadduka alonda amakubo agakolansi n'ag'ettaka agamba ayagala genda kusinkana mulenzi oli omuwala ayogedde amazima ayagala kusinkana omulenzi yamuwa ekintu kino awulira takisobola nayogera amazima tugende waabwe emuddiza ekintu kye kitu kinammwe ekintu kye omuyaye ayagala kumanya kintu kiba kiddiza batya omanye abayaye bo tebaggwayo omuyaye abanga luvirirwa ggali wekiba kirimu wekiba kintu nga mukipa nkimutwalira jjukira engeri omuwala gye yakifunyemu ate yakalubirwa dde okufuna omukwano n'abantu bano nze mumpita nenkizaayo omuyaye yagala akizeeyo baasole balina okugenda balaba omulenzi oyo bateese naye oba kyetagisawo omutemwa gwonna bamuwe ekintu kye jjukira kino ekintu kyazuse ndi okifunanga omuntu oyo alina engeri gyakwataganye naawe mu ngeri yonna basoose babadde bamukwano ekyeraliikiriza abazzeeko babadde nga bafu kati oyo simanye ekikye kiba kiti ogenda okwetegereza basazeho bakikolere wamu bolekedde bagende omuvubuka bamukwasa ekintu kye ye omuwalaganiza ekimpadde ekimanyi asobola okubaako nekyanyamba mu bulamu bw'ensi eno tutambula tulaba nga ate bwe tuyiga kati omwana omuwala ng'atuuse ku mbeera ng'eno ddala ddala aba alina okubaako nekyayiga naye olaba obulabi awe era oyiga eyali badde agamba nti olunaku olusooka mubeeko ne mugenda mu mbeera z'ensi afazaali teekawo olwokuna mulimbe nti eriyo kabubbu mukisisinkaneko mu kabubbu ennaku nnya kwetegereza omulenzi olengera omulenzi yabeeranga enju zaayo kwegamba olengera obulamu bwayo nga bulala nnyo nga batuuka bwe bamusuubira waabeera kuteesa ku nsonga ya kinanka ne kuddiza kintu kyo olengera amayumba balinga bazimba masaŋŋanzira batuuse n'embwa zibogolera ku mulirwano so nga ogiwulira ddala erabika eringa eyali eyawaka awasuubira okuba omulenzi weri asuubira okuba ndi weri abeera ogenda okulaba embeera ezaalingawo amazima zaalinga zakwekengera ebiseera ebisinga nga abantu waliwo emizimuzimu oba ebintu ebitera okujja abantu bateekawo obukebe obucupacupa obusobola okukangakanga n'omanya ni waliwo ekizza waka kino kyonna bino biraga ti ddala ddala omulenzi ono yali alimu engeri y'eddogologo embeera y'ekitundu yeeyo bazze bateese naye modula eyo kati emutuufu maka akyago bwe yasooka omulaga ndi yawe yali abeera kutuuka tebamusanze embeera yawe yonna yonna walinga ebadduka obuddusi bwagulagula weyerondalonda alengera amakerenda agagaana otulo nga go gano oyina kanula yetegereza ekifo alabe kyabuvunaanyizibwa bogera okwerekeza onkanze naawe nange omanyi wonkanze onkanze rabonita fiva tugenda maaso balina okwerekeza balabe ddala omulenzi ono yali muwulenzi kikaaki balina omufuna balina okuteesa naye kubikwalagana n'ekiwuka kiri ekintu kyagenda mu maaso nga atambuza mugenda tegerekeka bulaza nomanyi eno gyendi waggulu bwe tujja omutegera waba tadda beetegereza embeera z'omuntu ono
bali akufaanana kiki kuba omuwala eri amanyi neiba neyaze mu kimpe nonya engeri gyo kinkwange nekanza ate wekanga wende jeyo ku butabaawo biraza yetegereza ku butabo tabaawo alabe oba embeera ddala kali yetegereza obutabo omulenzi bwe yalabanga yalinga agala nnyo obutabo bw'omukwano buno oba bwamuyambanga mu ngeri nga bw'omanyi embeera abantu abeera nga embeera zaabwe zakuŋŋanyiriza kwega omukwano biseera bisinga ogw'okusondereza gwetaagamu obuntuntu banenyimbiramu akayimbaawo naye osanga omukwano omutuufu olinga mukwano gwagutegeera teetaaga buyimba agenda okulengera waliwo akasala nga kakamala okusala kati omuntu omuwala alina gwalingidde kikyandaga kinaabanga n'abivaako najja eno naye asanya abiveeko ono ye mulenzi gwogamba yoyo namulako manyi yali temwete musonsoli naye yali yakajja oyo bamugoberawo ekifaananyi brother n'akifuna n'amanya ajja muzuula kubanga tebamusanze basanze nawaka yaddukawo eri abeera nga omanye enju ng'oli yamulemerera n'abeera nga dada atalina waasobola kukola kira kyonna kyonna kyokka ku ssomero yabeerangayo kino nga kimaze okuzuuka tuddako abaana gye bakwatira ebitabo ku tabbuuku era ogenda okwetegereza basaze oba gye banoonya omulenzi ku ssomero olabye omulenzi waasula oyo asoma gw'olabye ssebo kali ku ssomero yekyansi yokka gye balina omunoonyeza olaba omulenzi kutta bitabo nga tadda waka kumba alina byatya gundi ng'okeranya riziki so nga riziki mazima teweta kkoona omuntu ajja omunaana ssebo n'akwata kyeke ng'eriko ebifuna n'okeera bannayina essuma naye wadde ekinusu era ogenda okwetegereza obulungi ennyo ku ssomero wano omuyigo gw'amaanyi kunoonya muko omuko ali luddawa ku ssomero kuno kwennyini ng'obudde butandise jjukira nti singa kizuuka ng'ekintu kiri kiruddewo nga nekikulumba buli ngeri kyo kyali banga kyekiyinza ofuna obuzibu era omwana mu kunoonyeza banoonyereza ku ssomero wano babinoonyereza byonna naye abaako na alipoota ze bawa ku ssomero eziraga ne balina omuntu gwe beetaaga singa abalabiddwako waliwo tugende kati naye bano yebawadde amafuta alina ye kati ayagala bata kuba yagala ekintu kino kiweebwayo kitya yewaddeyo katunuulira ano bwamusumbuwasumbuwa dda afunye ne kyansanyume nako wadde okakwatako kasaasiro oli yatasobola kati akasaasiza bidi kikiggwe kumbe mwana mwala ebizibu byalina bamugambira nti I love you oba okyali ku I love ye yagamba you kuba anoonya gwakiwa nga beeyongerayo bagenda beeyongerayo boolekera bazudde omulenzi eri tebamulabyeeyo engaba y'ekintu neiba ye musumbuwa yokka bw'omugambugamba ekimpe yamanye nga egyalwana n'amayembe kasita kiba nga kirimu entegeragana y'omuggundu abano nga bagende wa mukadde kusinzira bafunye muwona noono gyazaalibwa. Hi, is Jeff here? Yali Jeff? Yeah, he is. Ye waali. You want to come in? Oyagala okuyingira? Yeah. Batugambye abeera wano. Your friend? Ala okuyingira mukwano gwe? Oli mukwano gwe? Omwana annyonnyola. Omulinzi yalekawo eri asula. Bonna nga bayiika kukaza muntu nga batuulako mu kakompawundi awo. It's not done with me either, okay? Bannayi nange bakimpa bwiti mugamba maama. Do is pass it along to someone else. Kyolina okukola kikwasa mulala neiba awulira. She could do the same thing I did. Kyokka naye kye nakola kyennyini. For her, she's a girl. Yali muwala. Any guy would be with you, just sleep with someone else and tell oyinza okuba nongoli wano omuntu yenna najja kati ngazze kati omuntu oyo wajja n'akwambala oba musajja oba mukazi yakusaanyaawo. Look, mulabe. Not safe either, okay? Naye siri seefu nange binnumba. I'm sorry, you guys need to... Munansonyiwa mulina okugenda nze babudde munonya anoonye gwakiwa wakimpa kati mbaako ne gwekiwenja naye bakyagala. Jay.
I'm sorry. Onansonyiwa. I wasn't trying to hurt you, okay? Munne nalaba gw'osaana okukiyisa akufuna gw'okikwasa neyiba tasaba kisabe yagamba mukinkwase mu ngeri yonna kasa kiba mwana ono omuwala yakinkwasa. Remember her name? I think that's where it came from. Ky'oba okola noonya muntu. Jeff, I don't believe you. Tetukukkiririzaamu kakati labajja Fucking lying. What you doing to her? otulimba Shit. Do you labajja that girl right there? oyo mwala mulaba mumulaba Yeah. Yes. ffe tumulaba ffenna mbadde ngamba mbakubanga nze mulaba tubadde tuvaawo buvi yakoba abawala bano nti gwoli muyaaye Well, neyiba agamba mukimpe naye nga bano bakyalina kuteesa nsonga eyo but it is walking. olusangu olaba omufunga yafa naye nga ajja gy'oli Decide if you want to give it to someone else. kwegaba big brother ye tabitegeera baasala abaana bano mu butuufu waliwo ekituuka ku munnammwe nga mulina okumulabirira mulina omukuuma neyiba yaganya okuddamu okwebaka era anoonya buli kantu konna kalina okukozesa abire nga taddamu funa tulo wekijjira yali kintu kino ekidira kiri makati Mom's not gonna freak out. naye bannaye gwalowooza towumuleksaagala dde okuwumula dde okulya ekyate saagala mwana wemba ndinammwe nze mbakakka ate mwe mubahuuwa I love coming up here. nze ate olaba njagala nnyo okampinga eri gye nabajje Eddie, akkiriza nti ye nabo baagala kusula biri mu kibira gyali asobola ogenda nabo it's not like super nice, but kyekintu kyendaba ekiyinza okunyamba noonyezza nnyo omanye omuntu okuba anoonyezza enkolagana naye ngaenkolagana yagana dda otunuulira omuntu gw'oyambanga kyekyo kino kiba kirungi nnyo eri abaana kwega katonda yakuwa noonyirira n'oba mulungi naye abeera omubisi nga neyiba teyabakubyekubye eddempyawo naye otunuulira omuntu noba akamuyambe wadde aliko emmandwa ya luswama kati nze ndera kujja n'endala ate endala teyandawula bwe ziba mmandwa zinaalwana bulaza nze siyingira mu ebyo gweoba olina engeri gy'okitwala nkuwa sisita nemmotoka netukkiriza negenderako baasalawo abaana no basule nga batambula kubanga amazima okudda awaka kyafuuse ekizibu era noyetagisawo kye bayita amafuta singa oba talina amafuta embeera beyongera kwonooneka teebereza okusula nga mutambula ne bugenda ne bukyanga muli mu kutambula kuba singa bamulabye ekizibu ekiro awo ate kiba kirala nga muli waka naye bazuula ni mukube wali emirembe gyegino emirembe gye bazudde baasala batambule mpaka bagenda ogenda bakampinge lwaba bafunira emirembe tetugenda kudda waka eno gye tuba tukampinga laba webasemberedde wano etuba tubeera okirengana nga kiva ku mazzi okirengana nga kiva awakalu tubeere wano nga bakikanyako ya waliwo ebifoofofo ng'abafamire galinga magagga nga ebajja okulya obulamu bakwegabako n'obufu asalawo okuba mu nju abeera mu nju asalawo okubeera ebweru abeera bweru kyekino kye bazzeeko twakirese mu kibuga eri katulebe kitulumba eno ku mazzi nga balindira awo kale eno ku mazzi katule gyetusanga nga balindira eno naye nga asinza okuleeta obuzibu wano ye neyiba asaba busabe kimu kubeera nga embeera yonna yonna egenda mu maaso ebeera ekola ki eyongera kintu kiri kujja kuba yategedde balina kukimukwasa bwe kitajja takola bwe kitajja tafuna egera mu maaso butandika okutunula alina amatanta alina olugezigezi oba kijadi kirinza sikiraba muyaaye alonze buli kika kya bbala naye linekubo liganye kikulu kefatafata kintu nakyo tekiyengerawo banzoleya buzoleya kirabika tekiri nayo ali mubiseera ebyeddembe yeeyiiya alina nemmundu omanya abaniga nomugendako n'omusobola aleese emmundu arazza okussaamu sente tali alumirirwa atalina kigendererwa agamasasi bagaseera around when everyone's going home. osobola okumbula ekigenda maaso It's a bit lonely. kijja gye sabbawa tamanya mwadde emmundu Across the street, you know. kali next street nsobola okutambula naawe emmundu yamanye erina osasulwa sirya bbule So I should have been nice to you. ate nalibadde namulungi gyoli sabbawa ize emmundu yange agenda twala yabwerera ono mundu ye yali nsala bamaze ofuna emmundu
bisana tuku baze kampinga brother ali wano ali mu bwa dini etakiriza bitabula mutwe bali abalaba byesala bisere bedembe basazonu wano kama mbaya abamba umuddemu ayambadde saati ziri bijodolo ali kuswagali abadigize kyayagala akimanyi ekijja ompita amanyi ataddemu emmundu swaga yamanyi kyaliko bamutunuulira bekwata ddi wagazino sebo lyage wuli ali akiridde eri busoda bumuyise mbubadde bunyogoga oli ali mu ddubi omuwala bamutadde wagazi watayinza kwekwasiza emandwa ejja ddi ekwata etya mujana towaga ali mazzi kiki tunuulira laba muzimu gumunonye tunuulira mwana kimu kalabat nekimukanyugwa mulala kimukanyuza omuzimu guguna gumulumbye tunuulira babadde balina ne mundu oli abadde akojowa emisindo genda kwerekereza kizabisana guguna tunuulira firimu tugenda mumaaso kintu kitabuziba abano beddukira we mundu gyeri emundu oli teyagijeyo bannange mugezi wuno tunuulira aha muvi azimu kusanguka ogenda okwerekeza omuzimu gujja ono tannabeera mundu okusinzira tekulabika musambwa munalinnya boda abamu gwe mubadde mutya ki naye kyoka kiri bweru ki twaleri kyoka tumulabula ate yagenda bugenzi oba yakula atya ale bulungi munaabwe Greg banange ogenda okwerekereza kikino kiyingidde munda ate kyabaguza kiwango omutwe guyisewo kebe kapa weyisawo ekifuba eba emaze okuyingira oba ofuluma automatically yolagewa nga bingi lengera omwana bamugoberera omusamba gukyukira kumu guguli gumugoberera ali yekka mukazi watte tumanyi kyagenda kukola okweregereza obulungi guguli gwambuka gye gulaga gumanyiyo gwe gunnannyini maze ate gwe gunnannyini lukalu gwoli nannyini ki alinye emmotoka agezaako okusimbula tugenda mu maaso saagaleka endyosibwa kye tuliko kyekya Bonita fiva nagambye ku Bonita every day is a weekend egenda maaso gakwata motoka omuntu aliko emisambwa aliko empewo yavuga sipidi mu kkubo jukira kisigadde kijja era ebyaddirira akabenje kano omuwala amazima kamuyisa bubi eddagala liririmu kwata ekintu
kiwa omuntu akiwa omulala. Kati mu ddwaliro ate ekintu tekirinda kikwasa mulala. Lwaki? Waliyo eggwanika, waliyo abayi, waliyo n'abali obubi era mu ngeri endala. Kaakati gwali mu mbeera eyo eya wakatikati awo olina kubeera ng'atuusa bannyo obe ng'obeera mubatereera kuba abayo n'abawonye. Naye ng'essaawa ze yagiddeko n'ekizibu ky'alina abalwamu bali mu mbeera ki? Abakuumi we bali. Eddagala baalitegedde. Kwata ekintu kikwasa omuntu akiwa omulala. Omuniga alengera alaba bebeemenya kuba yasobola n'okuddusa ebigere n'akireka singa baba bakimukwasizza. Kati eddwaliro ddene bantu beebaka, abalwadde ne beebaka n'owulira ng'engato ze zisigadde nga ziringa ze zitunula. Ekibi atambula akkirira agenda eri mu ggwanika. Ebimu bikaba ng'obugaali buno obuvuga emirambo. Musawo n'ayita woyo musawo oyo. Oyo musawo bannange oyo abadde musawo. Bamutadde mu nkubo bbiri n'eri alengerayo olukuubo. Abakuumi. Omukuumi yabase. Nadda kyayagala akimanyi. Kintu mukinkwase nze nkikwasa omulala. Ogenda okulaba abasawo mu biseera byabwe nabo bennyonnyola. Layira. Nayira eki. Naawe leka. Bebasawo. Genda okulaba mu ddwaliro wano essaawa endala abantu buli omu abeera firi. Omuniga abaza embeera mu ddwaliro. Ne bavaawo bagenze omuniga abaza. Abasigaddewo bagenda. Ddwaliro lisigala kkalu. Wali abasawo eri abalala nabo batunula kunnyuka. Obudde bugenze eddwaliro lisigala tewaliwo we batambulatambula omuniga abala. N'alengera embeera yonna kuba alaba babonaabona bambi omwana oli alaba bonaabona nnyo ekintu kimubonyaabonya. Era omuniga kyeyasalawo yalumba bulumbi ng'agenda abaako n'embeera gye yasobola okweyiya. Kati embeera eno nemuleetera okubanga wakumwanju. Yonna byonna tewakyali kikanze nga sina kyendaba mpozi nga tunaatuzeemu ne tulaba naye waka enkwasizza sina kendaba. Alina waasiwaasi agala balayika tebakimukwasizza bulungi. Yakuddamu kenkwaseemu. Ng'abaddamu baddamu munda muwale balabe. Ajja n'awummulamu n'alaba embeera zonna. Atola akati waliwo awummuddemu tewali kyazze kyetaaga ne tubaako ne bwe tuyiya naye yasaboka. Tewali mutawaana wano kuba yayiyiza embeera n'alaba tekyankutte sinnabye byankuttemu n'akamu. Kyetaaga kuddamu nitulaba niti wali tabonaabonedde bwereere. Naawe nze nga njabbira abayo bijja nange sinnabiraba. I believe you. I just Nze nkukkiririzaamu. don't think it's following me. Nze ndowooza tibikola. Yamutambuza muba mu lugendo lwa mukwana awo naye ng'alaba tebyamukutte. Amagambo booli awo ndabika saaterezezza. Kyetaaga tulabye nti neddagereza awolabe. Kati omuwala yakkiriza bulungi nti omuniga oli ddala tewali nsonga tewali kyamutuuseeko wadde yasobodde okuba nti amubeera ku mwanjo. Era omuwala n'alaba kati ali firi takyalina buzibu naye kyeralikira kiri ekintu kimu gwe mulirwano awali omulenzi oli ng'amusuubira okuba n'essaawa yonna ayinza ofuna obuzibu kuba yasalawo mu mbeera y'ensi n'abaako newe beeyiya mu ngeri y'eddwaliro ng'omanyi mu ngeri ey'obubba. Kino ng'amaze kiraba takyagala kwebaka nga tannaba kulengera kiri ku mulirwano. Yembeera gy'aliko yagezaako kwetegereza. Hey, Owaayi. how are you guys? Simanyi we zitudde ku mbeera ndala tewali kyazze natuze ntunula teri kyankutte sisita yetaba ne tukiddamu. Kali Big Brother yasalawo. Nze nkubuulira tenkulimba ekize natuze emmoga nenkenga nkonye ku birebe tewali wadde ekinkanga. Ngalidde tegankutte kati ate gwe gamba mudde mulina kyendaga. Sina kye nalabyewo.
Omuyaya ayagala kumanya kiki. Yeah. Kyekyo ntegeke endala nze wendi. Bintu byammwe tebikola. Yakibbi bubbi omwana balimba oyo. We'll know sooner or later, right? Kale mbwangu ddala bajje bujjako mumpita. Kale. I mean, something knocked me over and the door didn't break on its own. Something. Zola aliwo ekyakonye olugitole gude byammwe mutiisa bantu muyite. Ziti byankute kugambye. I'll see you guys. Ale njabalaba bintu byammwe nze sibitegeera muli awo mutubuzaabuza. Mumpita ate ffe ab'enkerebwe tutya. Kale ng'egyendira enkerebwe ye mugumu mumpita. Kale omuwala yakakasizza ti ddala omulenzi ono ali mu buzibu. Ogenda okwerekeza lwalo eggulugulu omulenzi oli. Ye talina buzibu bazanyazanya ekiraga nti omuwala afunye emirembe azanyazanyamu awo nejjukira nti obudde obuliko ebizibu ye amanyi tayagala nnyo kuleka nti yebaka. Alina okakasa omulenzi ono ddala nti akuumibwa bulungi. Okakasa omulenzi oli jeefu kiyampa tekikola oba kikola. Eri gwe mulirwano yalengera akataala kayaka. Kabeera kamu enju bannene neeyaka yaga nti nekikomera kiriko ettaala bbiri ezaali ennya gye buvuddeko. Mu miti bw'alengera ne waneyiba bw'alengera. Olaba wekimufudde omukuumi ayagala kukakasa omulenzi akirwanyisa atya neyiba just in case nga kizi. Moroka bwe zisale ez'abaana bava okwewaamu mulimu abagaga abeefuula abapaatulo. Paatulo eba yakasala ne mugaga n'asala. Baas. Kumulirwano wennyini. Kiro. Bantu bebase. Kwata ekiyinja. Kiro. Kazooba. Kwata esimu akubeyo. Bali bamanye. Kyesunga ki ebimu biba bisajja ebintu bino ebibanga amasanamu. Omwana yasalawo ajje yenga w'ebizibu omulenzi ono aleme genda maaso nafuna buzibu nga tabalabudde kubanga ekintu embeera gy'abadde ayingiddemu omuwala kyaliko kituufu ali ku mulomo oba aleeta mitawana agenda ayingire abeeko ne kyalabula omulenzi ayita Greg kiyingidde wammwe kyebayita emizimu n'emisambwa byaviira ddala wala dda nnyo okubeera nti birina engeri gye birumbamu abantu nekibisalawo muwala agenda asalawo agenda legera kifuuse ekikazi tolugula kikyayala mama kyaya negumwambala omuzimu omusamba gumwambadde nagwolwamala omwambala tegwakulonza byona omuzimu omuvubuka gulega omwala yamanya nti tubaze ogenda okutuuka nga kimuweka ebeereyagayolagala efirimu egenda mu maaso kakati oli waafa eyakimuwadde abaaki oli afudde eyakimuwadde ekitegeezo olina okudduka ennyo kiba kifu kikuddira kikiri kijja kikomyewo kifuusa ekirenzi kyo kyekyusa bwekyusa kiri oto kati kyagala kiraba ono kala nti mwala tunnulira yakwata kye bayita otomobiru. Omanye emmoroka zo zibaamu tabbo ebintu ntu mmotoka amasasi ebyo birina engeri gye bikyukamu. Yeerabiddeko ng'omuvubuka oli mazima ddala ebintu bino bikola kuba yasoose omuvubukana kumbe nakyo wekyaze nekigambe kati mufu egenda maaso ngadda mu kibira ebyawaka byaganye. Omuntu watuukira naga nti nze sidda mu nju ate oba emmotoka naye tayagala gibeeramu kannebake ku boneti. Bino nno obikola otya saawa 10 webaka ku boneti era otulo mukazi wattu obudde gye bwakeerera naye okukeera kw'obudde nkakasa obedda tulabi balumba n'emisana
obwedde balumba n'emisana. Tuli ku theatre La Bonita Salongo Jingo katandika butandisi. I lead and the others follow. Okudde eno yasuze ku ttale oba ozanyisa eddogo. Laba gyayolekedde. Laba gyayolekedde. Ayolekedde awantu w'okubira endulu ng'ozikubira ab'ekyemmanga naye ng'empewo egenda kyengulu. Akoye ensi kati bw'okoowa ensi gy'ogenda bakuziika mu ggulu. Ayolekeddewa yali muwuzi mulungi ng'awuga swimming pool n'otya kivvundulwa tawuga mu nnyanja yonna. Alengedde abavubi oba abeefaananyiriza abavubi. Muwala mugogoofu American height. Kiki mwana muwala kimuyingiddemu? Kale kirowoozo kye yafuna yalaba nti oba olewo kiyinza omuyamba. Yagezaako agenda awuga abeeko ne gwakwasa kyakwasa naye yalemererwa ogenda okudda awaka nga obudiba bwayonooneddwa kuba yali aga oba ngenda embeeko ne byenkikwasa naye ng'alina omutima muli oba gwa ddiini guba musaasizi bitambulira awo. N'asalawo nti bano besimanyi lwaki ngenda mbawo ekirwadde kino oba ekikolimo. N'asalawo n'akomayo waabwe. Emitima egisinga okuba emisaasizi gisangibwa mu bakyala. Lwakuba ndi w'osanga omukyala atabuse emitono egyo ate baba babi nnyo egiba giganye naye egisinga obulungi giri mu bakyala bannakazadde. Omukyala asobodde oga nti sijja kukola kintu kino. Amazima bali ku buzibu bulaza najja oliye kyamulemye kati nze mbadde nzize. Ayagala nnyo sisita we mu nsi ya Mukama muno tayagala byerera buzibu. Olina gy'oli oli bulaza oyina sisita wo tayagala aboneebone omulaba talina kubonaabona abonaabona temutereera. Kati tukoze tuti saagala obonnebonne nze saagala obonnebonne nako inkolete. Did once. Kyali kiwadde omulundi gumu nga tuli bato. Kati kikyogendako? No. Nedda. You do, you know. Nedda ati kati kyali kiwadde okwo nga tuli mu buto tetulina kitumanyi. Nze njala nkikwate nina embuli nakyo banfiira masanga nzira nfiire. Lwaki obonaabona? Lwaki obonaabona? He wasn't scared. N'agamba oli nti yewe kyamulumbidde yabadde tatidde naye kati gwagigumira buli kiseera. Lwaki oyingira mu bizibu bulaaza? Saagala kulaba ofune buzibu kyova olaba nzaze wafa zalinze kigende nange. Kale ku ndowooza yaabwe ng'abaana bano so si buli mwana nti yalirowoozezza atyo ng'aliwo enzibu embeera enzibu yonna yonna erabika nti embeera egenze ku bikukujju. Kati yasalawo nize kale kambeere mu mbeera eno kusinga sisita naye naye nadde nnosa okugulu tekinanguba nadduka kugulu kuno kwanuuse. Kati gwomanyi nanuusa okugulu nza okutwalaganya nga zisobola kudduka. N'asooka alengera nga amazima amatuufu emisambwa gibalumbidde ddala n'eddirisa lyawali lyayatise kino tunaakiwona.
naye kikulu okugulu tunuulira obufaananyi bwa sisita we ng'abula bufaanana ng'obuli ku magazini. Baana bano bayonoonekako ne batereera naye ne kirabika ndi ate kati yazinga mununuzi kye simanyi oba ddala aba ali ku mulamwa owa ngenza okugololamu ekigere kino mpulidde ng'ekikomyewo so gye tulabe kale embeera eyo bulaaza n'abaako ne bwagiyiiza era mu kuyiiza embeera eyo Where to go? I know how to get there. We'll see. I haven't been to the pool since I was 14. asazeewo bulaaza tofaayo ku kyatuuseewo. That's where I had my first beer. Tugende ajjukira byonna n'olunaku lwe yali ne bulaaza lwe yasooka okunywa bbiya we yasooka okuba kwe gabaali baana batono naye balina ensobi ze bayitamu ate bulaaza ze yasazeewo n'agaaza abagenda nazo amaganda ate tabu weevudde kino ekirumbi ekisajja kati bulaaza ali ku ki tetuganye bifuuka ne kino nga ki waliwo embeera yaganibwa mu nsi ey'okuvuga bugaali ku ttaka naye omuvubuka alivanga avudde ku kyokya nga bavuga bananga tunasobola kuba engeri gye tugenda no tuyinza obutasobola bannaye security And I didn't even know what that meant until I got a little older. baagizudde neyinza obutabayamba kuba akabundu kabatabukidde tekayambye He started and this baga nti we yabaddeeko ewalako n'awaka waabwe teyasumuyiddwa kati era kyobola bolekedde sayidi eno erimu bifo ebyaviibwamu abantu fair. bwe gye baba babeera kyekiyinza okuba ekirungi Only because there's a few walks past the border. kati omulenzi ayagala kirumbe ye kuba ekyatuuseewo kyatuuseewo era tayagala kikwate ku sisita we naye kyeraliikiriza nti ekyasembyeyo okubalumba kyabadde mwanawume tekyabadde bibi erikuwa mwanawume era ekifo kino kibalengedde bakakasa bulungi nti bakigendamu mu bubba tebakkiriza kukibeeramu tebakkirizibwa kibeeramu naye nga kyekifo wegamba n'akunoonyereza wayinza okunoonya nga takula bagamba oba oli awo ebintu bino baba biwugudde tebiyinza basangayo naye ng'omulenzi yakoze ekikolwa ekyalaze ndi yalwanirira sisita we era agamba weekirabira gwe mpita kati njagala kiyolenze wano yukira mwana mulanyi mulwanyi ebyokuwuga kuba gwe gwali omuzannyo gwe ugawugamu olabe kikusumbu wanze ompita ayagala okuwuga byonna ebyatuuseeko yabituuseeko olw'embeera gy'alimu abamu watuuka ku mbeera emu ng'emusukulumyeko agamba oba nejjewo oba nkole ki kati ate ye yakoze ekyo kye yakoze era ayagala okwongera okukakasa oba brother we ddala yalina ekintu ekiyinza okuba kiyamba baali baleese obuuma obw'amasannyalaze oba amasasi gaaganye ejjaddusi kiwanti lisembera wooli n'oliteekamu amasannyalaze yakanaatalireega baleese waya masannyalaze jembe welirinnya mu masannyalaze guno gwe mukisa olwaleero entuli tegamala gavaako ekintu kye tuliko kiri ku international level rabonita where every day is a weekend naye nga wegekanga kiba nnumu saagala tuukirimireko nnyo wegekanga tuzaako oluvannyuma kwetegereza bateze umeme waya ziri ezikubisa za amplifier ez'amaanyi gye bateekako naawe asolooza ku mulyango ng'olaba balubu ekankananga gagenda ovaako ze waya ze baleese balindidde wanawugawuga bwe kikusanga amazzi ddukayo kirekeeyo tusulemu waya z'amasannyalaze ye tekiniiki eri awo watyanga wano woobuukirewo ekiyimiridde
kyetaaga kuwugira kumpi ekitegeeza oba muzimu gujja we gujjira oyina osala amagezi ku sipiidi yo gy'omanyi oba musambwa how fast can you swim sipiidi ki gy'okozesa okuwuga esinga ey'omuzimu gwo omugenzi yali tamanye kuwuga watya nga yali asomesa bawuzi Saalongo Jingo katandika butandisi automatically yebera Bukedde TV tugenda maaso wansi eno kyo kiba kitya deep down eggulu litabuse oyo gwe bayita namunti kwa w'enkuba mazzi wansi mu nkuba muno muyitamu ebintu bingi nnyo kyovola nemba mulina buloka ku kyalo nga anoonya liziki bano balolenzo liziki tazinoonyeza mu nkuba era alinda akasana ne kajja liziki y'enkuba ateega nteege ne musanga waali ono yali asoma ku by'emizimu misambwa n'amayembe balinze awuga gwe baatezeyo ono yolyagala sisita wabeere bulungi nakyo ekijja kisalewo waliyo enkubo zotasattiriramu labonita basololeza miryango ng'ate gwe okukuta mu nkubo kuba ine mpajere manju siya swimming pool yakasalaba nibo bali beeralikirira ki kize ekikyolaba pulira wajugumira n'amazzi gatoka oterera vaayo tulabe wekiri kiri mazzi omulenzi agala kirumba ye It's just standing there staring at me. kikiri kintunuulidde It's moving. kijja What's it doing? kikola ki olwo okiraba wa lwaki olisi yakiraba eya Get out. No! Just wait for it to get in! kinsindike gyendi kubaka kano nze nakibase nendakirabika tekyano ze kikanyuga kyekikanyuga nnyo ku luno kirumbye kyekikanyuga oli mwenzi ogenda kubalala peetaga gwe ogenda kubalala kijo kyenganyugidde tv kiruwa siruwala tugamba gwewojja gye tuli ogenda kubalala siruwala kyekiri kyakuba ku mutwe era mukazi wattu bano banoonya akamundu yali muwuzi nalwa nadde waggulu banange kipimya mutwe omulenzi unajja uyo ayagala kiwamba emundu kuba Where is it? kiruwa Watch out! Don't get too close. It's right there. kuba kikyakanyuka lwaki oli mwenzi nkulinze nzija oyenda wa Right there. kikubye kimukubye zino zibeerako ku Bukedde TV 1 Bukedde TV 2 ne Urban TV erina ezessaako tugenda maaso kuba omuzungu yakola essasi
bw'oba ogamba ebirala naye akola essasi baliyita FFO fanya fujja owone. Akati kiri kiwedde okudda amazzi bannanga teerawanera kimunywezezza mwana mwana kimunywezezzaako zaadi okulengerera wakiteekalamire kimunywezezza kikutta kugulu okwetegereza wansi mazzi kikino oba olengera kigeze lwaki ogenda kitwala wansi ne bakyongera ku mutwe. FFO fanya fujja owone. You see, Juju was trying to take her, but I charged the one, then I charged the second one. That's why we won. Osanga officer nga kinyonnyola nga kyawedde naye nga kikyabagugubya. I thought the gun might work, but later I found out it was real. Tugenda maaso. Bulaza akakasizza kiri tekyanoze bye babaddeko byabadde biwero. Kimusise kibadde kimutwala bw'oba gwe bulaza ku ssaawa eyo zaako ki? Akyalimu olwattoma. Omusaayi guno omungi gulaga essasi lyakutte lyo teryagala ebyo. Muba musamire byammwe lyo ssasi lyo tebibuulira ebyo. Osanga omusabo nga mukugu nnyo nti oyo mwami waawo sajja alina emmandwa essasi limu emmandwa ku kono omusabo ku ddyo 19. Era bulaza yasalawo nayongera nakatiriza ensonga agamba ensonga teyanoze. Kirabika ensonga teyanoze kyekyavuddeko ekyo nakatiriza ensonga. Sikkiriza njagala kirumbe nze sisita wange kimuveeko. Namuntikwa w'enkuba akkiriza embeera. Tenakiwulira tikijja kinsobedde. Embeera weekutuusiza ku mbeera eyo sister brother yagamba kirumbe mu ye. Nayongera okufuna obuzibu mukazi wattu kubanga aliwo embeera gy'ogendamu n'obeera nga omuntu olabanga embeera ddala etabuse embeera emuddidde ku bikukujju n'ono naye takitegeera kuba kati batambudde engendo bbiri. Olugendo lwasookese lwafudde kyalumbyemu oli atambudde olugendo olulala takiraba bwe kidda. Famire basalawo tugende tambule gye tudda tugende tugenda yonna tulabe ddala ddala embeera enaddako bakola kikukubo kiro anoonya obabi ebyo maama musajja afiira alika tamanyi ebinaamulumba aba binumba nga baani abo n'abaleka n'amanya nti si byebyo. Buli gwatunuulira musajja atwala olowooza bigenda muli awo kubanga kyeyalabye ng'alugenda. Buli ekyatuusewo kyonna kyonna bakkiriza ndi buli ngeri kati omulenzi alina okulumbibwa naye bagenza otunuulira nga tewali kiriwo. Ono avunula eddogo mbunago amajadu gabaako ne gwe gasiima naye oba olina kyewakyusizza mu ssaawa busaawa gagamba nti ono tetumuta. Kati bulaza ye simanyi ayinza okuba omuntu era mu bwangu ddala afuuka ekirala. Ekintu ekyo annyonnyola alina okulya amigaati balina mitono gyambalirira te nawe omanye ebintu ebyo. Yakkiriza ti buli ngeri ekintu ekisobola okubaayo naye kisobola okukyuka ne kifuuka ekintu ekirala. Ate n'amajjaddu gasobola okusalawo ne gagaa nti apaana tetumuta ono ye musukulumu. Kati asazewo ye ne sisita we agamba betusanga babiri betusange ffenna
oba kitusanga babiri kitusange ffenna. Bagiyita kigoberera, it follows. Basalawo bagende gye bagenda, gye kitusanga gye tususanga. Bwe kiba kitusanze babiri okusinziira kye twasazeewo tewakyali kyakola. Ne kati ngwe onaamuyita ani? Onaamuyita siri, onaamuyita bebi. Nge firimu z'ebitundu tuli wano tulaba. Kale bwe tubigenze era badde Salongo Jingo katandika butandisi. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Awaadi eyo nagifuna girina era nga nkaweereza mwenna bannayuganda mwenna ne nkaweereza abayimbi mwenna ne nkaweereza ne bakama bange mwenna okutandikira ddala bonna ye maama ffenna muli bangi. Ladies and gentlemen, a round of applause for DJ Jingo. Thank you so much. Thank you so much for turning up in big numbers. May God bless you till next day. Sieta la bonita. Sign out. Abagenda bayimba ojondo zikula bikwi. Encha twina Afri Talent. Ngerimu Angela Kalle ne King Saha tomorrow. Okay. Encha tosuwa Afri Talent negatibwa King Saha ne Angela Kalle.